oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange balamusiza nnyo mikwano gyange mwena abasobodde okujja emukono sabakyekubireko mu ngalo ali ku TV emikono tuli bulungi tulinda nkuba yokka inshallah njagala Mungu ajanguye yanguyeeko tubeko yona gyesinzira okulaba programu eno ali ewakaawo kirungi ali ku mulimo ali ku bugenyi ali yona gy'otambulidde buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 abapya bakasooka okulaba programu eno tetuba na kirungi wadde n'ekimu bizibu byereere twabimanyiira kyenasalawo kati sikyakkiriza kizibu kimu ku stressinga kummalawo kuba mba n'ekizibu negamba ono omuntu bw'awona banaye ngenda kulya enkoko lwawonye lwe bambikira emulago lwe waleeta mu kansa afudde n'ogamba Mungu lino ssanyu gano maziga n'olwekyo embeera nagimanyiira Katonda lwampadde okuseka lwenseka amaziga bwe gajja kiringa mukwano gwange nabadde mu kansolinga nangamba mbuutwo tumubula negamba tokakatula okujja kuba ne woozibiriza n'obeera mu buliri bwoti nga tetugenda kujja tetukola ki siteeka tulina kwebaka kiro osobola tuyinza okubula 7-8 ate ku 9 tukola ki ne tujja ssaawa 2 n'ozuukuka nga tewestressinze bantu bange mukimanye tetuyinza kufuna birungi byokka okuva eri Katonda ebibi byani nabyaffe tubifuna kubeera Sitaani waali era akola ate akolera mu ffe tulina kulwanyisa bulwanyisa ne bwe biba bizze saba Katonda omugambe Katonda wange kino kitwalo mpemu ekirungi ekisinga kino ogambe nti amiina alina obuzibu obuteebereka musaasidde nnyo alwazizza saba Mukama Katonda asuuse omulwadde mulimu gwe ogw'okumira eddagala so nga n'abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala wiiki eyo nze nkaluubiridde mu Kooti y'Amaka nziise bana omu baali bamuziika emisota ne gigwa mu ntaana naye banyumiza ku rediyo obulwadde bwe bwambuzaabuza nnyo kubanga baali balaba nti ate ensigo ate kino twagenda okubikuka amaaso nga Katonda bw'atyo bwasazeewo olwekyo tuba tulina kyakukola bw'atyo bw'aba ageze okufa tteeka era mmwe mulina okufa naawe ekyo mbadde saagala mukituukeko kyo temwandikyogedde nze nkyalina byenteekateeka ne munyazi Mungu tukyalina byetwogerako naye mmwe mumaliriza saba Katonda atuwangaze atukuume Ira Petrolia Mujeri bye bateeka ssente mu programu eno Shanta Beauty World njala nviiri skin makeup byonna so nga ne mikwano gyaffe abamulongo gavumenti mwebale kutuyambako mbeebaza nnyo okujja emukono ali ku TV katono nnyo kamala okuwummulamu nkulage ekiri emukono kankono oli ku Star TV programu Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tuli mukono tulindirira enkuba essaawa yonna inshallah tiimu y'ekisoga nsaba okulaba nga sinatandika omukadde w'ekisoga eyasaba mulabeko nga mukadde aliwa bamundetere wano abantu b'ekisoga Mama onansonyiwa saasobola tulira tubiteekaawo kimu katono mama onansonyiwa saasobola kutuuka naye nensaba bwe nzija emukono bakundeetere onkulabe ambulela zonna ku ttaka keetonye
Baleete muyimuka nammwe mutuule abali emabega balabe. Ambulela ziveeyo. Mama nsanyusa okulaba. Amina letayo gomesi zange. Tuula wano mukwano. Kulaba essanyu lyennina omulongo abiyamwangu nasanyusa okulaba webala okuweereza eggwanga webale nnyo webale era nasaalirwa nnyo naye ate ekirala bingi byenina nenja kwogera bitono lwebiseera bito webale kuweerera muzzukulu nina omuzukulu gwempeerera n'omuzukulu gwalwaba genda wa basale ali mu ssomero lye ku luguudo lwentebe gyasomera omwana bamuyita tofaayo maama naye bempeerera bangi mbasiyinza kumanya ekiringa bambi ababadde bampa obuyambi nga bagamba bale kujjanjaba maama bale kunzijanjabira mwana wange nsanyuka mu mutima kuba naawe oba osanyuse naye abalwadde bangi bulijjo tubeerawo nga tubatwala mba sikyajjukira ono waawa oli waawa naye nze essanyu lyange muntu kuŋŋamba nti maama yawona omwana wange yawona nze nessanyu lyange lyokka naye oba tolina kyompadde maama ogamba otya ebigambo nina bingi mwana wange nayempatula byentono omwana gwe waweerera muzzukulu mwana wa muwala mubeebene kitaawe yabula nga omwana namuleka nga wa myezi eki naye kati ate yajja ababadde amuweerera namwesimba mu yambe yanjanja batalina lwaleka situmanyi oba omwaka guno anayongerayo ajja kweyongerayo inshallah madamu jajja ogambye otya ani abadde anoonya waleti ebadde yange asudde waleti ojja kujja jajja kati gwe wakoma mukyakumeka eyo mu kusoma saasoma naye omutwe gwange wegenyemerezaawo gwampeereza watukanewa ebisababa watukanewanisababa mwabalowooza nti mukusoma mukka mwe mufunira nedda bannange Amina ajangu aha okulaba webala emirimu omulimu munene mukama yeebaze kubanga byotukolera era katonda yeebazibwe batandika omulimu nga nkyali jjinja niva ejjinja nendiga ekisoga oba ndi mwana wekyekojjengaaliwa naye asanyusa ate mukama yeebazibwe nenkolabako olina emyaka emeka jjajja emyaka ngiridde 1999 kubanga ngiridde muntu omumpi wembeerera bwe oli ku muzzukulu nakasatu ekyabasatu kyoliko katonda yeebale nnyo buli lwe neebaga kitakitaffaali mu ggulu soma kitaffaali mu ggulu naffe tuwangaale kitaffaali mu ggulu erinnya litiibwe eyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi amiina kale jjajja Amina oluddewo kale jjajja neyansiza jjajja neyansiza munange barakallahu fiikum wakatereka paka nga amaaso ng'akakola amaaso gakyalaba wakatereka mukamanga mulungi bwe namalanga okunaaba tuulako olumala okunaaba nga ntuula kuno
okutuula kuno nga sinnakola ki kale jjajja kano katono kyaffe kiri mu ttu maki madamu alamamina kale jjajja nyogano obadde tawa munnange nyongalo obadde obalabako toyanziza toyanzenge jjajja otusesezaamu ako jjajja bw'anaba alina byaŋŋamba ebirala tujja kuba nga tugira Amina Gomez nange ndaziba mulimu ekirina ebbala erya white and black ekyo kizinga bulungi kale tojanjuluza endala neyo zinga bulungi kale kale eyo esigadde mugimpera omukadde oli zirimeka ezisigadde maama jangu naawe mpeni jjajja ogambye ekyakola kyaterekera omulamu tekigunda kigunda munnange maama naawe naayambalako kale neeno ojja kwambala eyo mukadde aliwo omulala oyo bade wange nedda waliwo noono baleeta mufamira bamaama omulala aliwo jangu maama tugenda muwenda sigadde mbaayo nabyo mpola mpola lwoyise mbanywanyi bo ninayo n'engoye z'abaana kale maama amina alina mukoleyo emitwalo ebiri gy'omaamo nandiremu akanyama ngenda zibaddiza kuno olyemu akanyama eno mugimpereko maama oyo atasobola kuyimuka kale mpe embaata zange njagala omuntu omu ng'osobola okulonda naye njagala onsuubize nti buli mbata lwenzaalo mpaka abaana bameka abaana abo nze mmanyi gwe naalonda abaana abo bannange akakimu angambye azambazizza abantu bano bakola ti nabajje ku faamu nembaleeta ewaka basuzeewo ebiro 2 naye buli woyita waliwo we bayise batambula aba ne babeera 9 babalulayini bweruti naye banene basava bulungi abatwala njagala obalabirire bwe balizaala nange ompeerezeeko era tuddemu tukole ki omukadde ayambadde gomesi eya kyenvu jangu ono n'abavubuka bano kati sikyayawula mwami na mukyala naye kuliko omwami kuliko n'omukyala abubeera tobujjako bw'obujjako gw'onaamanya bakola tti okufa obufi kale munnange kale